kankubulire bwenva eno nafuna omukisa nti eno nali mu 3rd Battalion ate bwe natuuka n'eri era ne banteeka mu 3rd Battalion yali ekomandingibwa Wilix Kiza. Kati bana abakulu nga ba Fande Fred n'abasigadde basigala ku high command. Olita kulimba nti buli mujaasi amanyi enfa ya Fande Fred. Fabali mu operations batukwekera ddala enfa ya Fande Fred. Kiteeberezebwa okuba nga Fande Fred yafa twakakurosinga ki Rwanda naku nga 2-3 ne bataagala ku demoralizing abaana. Bataagala kubamalamu maanyi. Otalo ne tutambula era tugenda okutegeera abalala ku nfa ya Fande Fred nga bayiseewo mwaka gumu kitundu 2. Are you sure? Very much sure. Fe sijja kulimba okujjako oli nga teyali naffe mpozi nga yali kumpi. Kati ogenda n'owulira kati ffe twasigala ogenda n'owulira nti oluvannyuma lwa Fande Fred okufa bayingana ne Bunyenyezi babeereta eno nedda ssebo twasigala ne Bunyenyezi ne bayingana nga bakomandinga olutalo olwo. Era twakuba Gabiro tuva e Kakitumba tukuba Gabiro paka Lwagitima nga tuli nabo. Tumala okuwamba ebitundu ebyo okuyita mu Nyagatale ogenda paka Gabiro paka Lwagitima nga tuli ne Bunyenyezi ne bayingana Dr. Bayingana twali nabo. Kati nkugamba ebigambo bino bwe tutuuka e Lwagitima nkomawo bandeese nga mobile supply officer nenkomawo e Kakitumba nenva ku main front nenkomawo eno bwe nkomawo wano ate ne baga nti kati olutalo luve ku convention tutandike kugolirawo fair. Tugenze Kajera tugenze je to reorganize nze je ne tutandika golirawo fair ebya front biweddewo. Naye tumaze okujenga ejje Abyalimana yatukuba salvo era nyina mikwano gyange be batukuba nabo ekirungi abamu bakyali balamu. Sajja tukuba okuva ku saa 11 ez'okumakya paka 11 ez'olweggulo. Nali order officer kwolwo olunaku nze nakulira okuziika bannaffe abaakubwa yatukubamu abaana 37 maiti ne bakazualities abatamanyiddwa muwendo. Nze RO5027 Lieutenant Musa Kaweesi. Nsanyusa okulaba. Wamu nange ssebo. Weewaawo gwe olutalo luno lwe twogerako olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze olwegattako ddi kiki ekikuleetera okugamba nti kaneegatte ku lutalo luno? Olutalo luno nga bombuuzizza nali nkyali muto nalwegattako mu 1985 Masaka. Nzaalibwa Nyendo Ssenyange. Embeera eyaliwo mu biseera ebyo yali ewaliriza buli omu yenna okwegatta ku lutalo alabe nga anonola eggwanga. Gatuwulira bingi kati naye munnange abatamanyi gye tuvudde tebayinza kumanya kiki kye twakola. Ne bw'olaba abantu abakulu nga balemera ku gavumenti eno bo baalabako embeera baagiraba. So olwegattako ng'okyali muto walina emyaka ng'emeka? Emyaka nali nkunukkiriza emyaka 17 naye nze nali mu 16 nga nkunukkiriza 17 nali nvudde Kolo High nga ngenze kuwummulako. Mu first term nzizeeyo ewa bakadde bange okuwummula ne bunsalirako e Buddu eyo. Wali osomera wano Kampala? Nali nsomera wano Kolo High wenava nkulaba essebo era nali omu ku babokisa ba Kolo High mu biseera ebyo nga nkyali muto. Ngenda buli lw'oyogera Kolo High eŋŋuumi tebulamu butereevu bwe ntyo. Era ffe twatandika NRA Boxing Club naye so olutalo ne lukusalirako e Masaka. Bwe lukusalako tuwe emboozi. Bwe lunsalako amakubo gaali cut off mu biseera ebyo n'embeera eyaliwo yali nzibu nnyo nga alternative yokka eriwo
kwegatta kujje eri abayeekera mulabe nga mununula eggwanga nga mulituusa mu mirembe okusobola okukola ekigenda mu maaso n'okununula abannayuganda babeere n'emirembe. So ekirowoozo kijja kitya, otandikira wa era wa gy'ogenda okubeegattako? Kubanga nze nga Kisubi sisobola kubeera wano ne mpulira nti olutalo luli Embaale ne ŋŋamba nti ŋŋenda kutambula nve wano ŋŋende neegatte ku bayeekera. So otambula otya okutuuka gye bali? Nga bwe nkunnyonnyodde nti nze nakulira mu kibuga wano wadde nzaalibwa Masaka naye nakulira mu kibuga wano mu Kampala. Embeera eyali mu kibuga ne Pandagaali na buli kimu zonna nabiyitamu mbimanyi. Nze ekyannyamba nali muto, ekyokubiri nayina kojja wange mu gavumenti yali omu ku ba senior drivers b'omukulembeze yaliko mu biseera ebyo Obote, nga gwe mukisa gwe nafuna okuba nga situlugunyizibwa nnyo naye ng'embeera eyaliwo kubanga gwe njogerako amanyiddwa y'omu ku baddereeva ba muzeeyi abaasooka nga twakawamba eggwanga mu 86 Ssaalongo Yahaya Mutabaazi. Amanyiddwa nnyo be bali abaagenda okukola training y'okuvuga abakulembeze zino emmotoka ezaali ziyisiŋŋanya nga bwe wabiwulira ndowooza gwe okyali muto tewazirabako. Konvoyi n'ezirizo y'omu ku baali baaziiga yagenda e Korea n'azisoma, n'agenda e Misiri n'azisoma, n'agenda e China. Yali akoze training ez'enjawulo. So ebiseera ebyo yali avuga mukulembeze wa ggwanga mu biseera ebyo, era bwe tumala okuwamba yavuga ku mukulembeze ono pulezidenti waffe n'avuga ku maama Janet. Mu 9 ffe bwe twali mu 1909 neyongerayo okusoma ne bamuwa sikaala n'agenda e Bungereza okusoma. Akyali mulamu bw'ali bakomyewo mu Uganda ndi mukuleeterako ne muwaya gye nvuddewo ate. So kijja kitya gwe ate nga muganda wo yali mu gavumenti gwe ate okwegatta ku bayeekera? Amagye nava Butonga nga wankawankira era 79 ŋŋenda nga kikosi malumu kimaze okuwamba eggwanga ekya Tanzania neneegatta ku biseera ebyo nali mu kibiina kya 5 79 jjajjange nga naakamala emyezi 2 mu training nanzijjayo aga nti nakola claim ne banta. Wali odduse ng'ogeegasse? Nga neegase nga ndi muto mu kibiina kya 5 ogenze kola training kati kye nali ŋŋendamu nali nakyagala okuva edda lwakuba nti endowooza yange teyali yakukola magye gatulugunya bannayuganda. Ndowooza oba y'ensonga lwaki nakati nkyaweereza era bw'oba oyise mu basirikale bange bembeera nabo oba abantu b'empangaala nabo kuba nyina bizinensi zange zenkola mu biseera byange ebyeddembe mbaamu ne bizinensi zenkola n'ekizibu okukakasa nti ono musirikale bujjako nga nkubuulidde. Gwe wayagala profession eri? Eyo professional najagala kulaba nga mpeereza nga mpita mu ggye lya Uganda. Professional gye nali njagala essebo. Njagala otuzeeyo wali ennyingiraayo. Ennyingira training kubanga ku luli ogenze oli mu P5 maama akireiminze jjajja ne banta bwe bamala okunta nenziramu n'ensoma. Kaakati olutalo lunsalirako Masaka nga bwe nkugambye waliwo recruitment center e Lwengo nagenda nenyingirira amagye. Abo omukulu eyali minisita wa defense bamulanze Kisempijja gwe gwali omulimu gwabwe tukunga okulaba nga twegatta ku NRA mu biseera ebyo gyali mirimu gye era yakola kinene nnyo okulaba ng'akunga ebbendobendo ly'e-Buddu nga lyegatta ku NRA. So gwe wagendera mu recruitment. So awo ove Kololo ng'oli mu kyakumeka?
nali mu senior 2 nali kinaana mu etaano nali mu senior 3 we neegattirako nali mu senior 3 nejjukira nti yali first term kyekiva olaba nti nali sinabagenda wala. So awo n'olyegattako n'otandika? Nentandika. Mutandikira ku kyolo kubanga training ennaku zino ffe tulaba ababaddusa misinde. Training ezaffe ezedda dduyiro twamukola naye dduyiro si ze training z'ennaku zino ez'emyezi 9 kubanga obwetaavu bwali bungi. Mwezi gumu ng'oyize ng'ogenda otandika emirimu, myezi 2 ng'oyize ng'ogenda aluddemu myezi 2 ng'ogenda otandika emirimu. Twafuna obukugu nga tubufunira mu kulwana mu lutalo naye nti ekirungi amagye go training teziggwayo, mubeera mu traininga buli lunaku buli ranka gy'otuukako bw'oba ofunye omukisa oddayo no traininga. Naye ebiseera ebisinga amagye twagayiga practically ffe bannansiko, tetwalinga bano abagayingidde ku general recruitment bawandiika amagye n'ogenda. Ffe agaffe ebisinga twabiyiga practically mu field besebo kukwatako obwetaavu bwe buli bakwagala ogenda okuyiga ambush eri wali olina okukyajinga ambush oba oyagala oba toyagala olina ogikyajinga. Kati ebyaffe byali practical kuteekerawo mu nkola, tekikwetaagisa kumala bbanga ddene okusoma ekintu. Nze ndi professional wakuba RPG naye nagisomera wiiki emu. Nava mu unit nenzija wano mu Lubiri nengisoma naku 4-5 lwakuba nti ewiiki nagimala nga nyina byenkola naye nali ngimaliriza buli kimu. Nakuguka mu kuba RPG eyo nga ndi mu 3rd Battalion ewa Lumumba nengikugukira ddala era ngimanyi gikuba mu ango zonna mundu yange. So mu kumaliriza training wano otandikira wa? Natandikira mu 3rd Battalion yalimu afande bamwesije naye agikulira. Oluvannyuma nekwasibwa late Colonel Lumumba yafa bwenjogerako bonna bagenzi nekwatibwa Lumumba nga Lumumba amyukibwa Kalahanga Levi. Wetumala okuwamba ekibuga batuteeka Summit View Kampala. Asoko tubulire empamba gye mwakiwambamu awo olyoka otubuulire kubanga oyingidde otandise okukola awo ntalo kyawo omanyi batugaba mu companies ez'enjawulo. Babagaba mu companies? Batugaba mu companies. Kati nze nali mu C company yenatandikiramu netujja naye tugenda okutuuka mu Kampala nga tumaze okuba buloba tuwambe Kampala nga bankyusizza unit nga tugenze unit ndala F company nensigira mu F company era twalina unit yaffe emu kuzawamba Radio Uganda. Wano unit yaffe yawambawo naye nga bwe tukugambye nti ebiwayi byali bingi ne Elevens mu biseera ebyo yali mu Kampala twakwatagana ndowooza ne Elevens okuwamba wano saidi wano ku Radio Uganda. Abalala ne bakwata Ntebe Road nayo twalinayo kampani yagendayo ne mu bitundu ebyenjawulo. Ne mu Kampala muno twalinamu kampani zaffe ezawamba ekibuga nga tenali omu kubaali mu kampani ezo. Then bwe tumala okuwamba ekibuga kino twakolako settlement katono ku Summit View. Settlement obotegeezaki? Twakola Ryogo twawumulirako ku Summit View. Unit yaffe nebeerako ku Summit View ekiseera kitono kubanga Kampala tugiwamba 86 mu January nga 25 ne tugimaliriza 26 okulaba nti ebitundu byonna tubibukaddemu. Bwe tumala okubibukalamu twagenda unit ez'enjawulo tukola detaches ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo
then ne tukuŋŋaanira lumu ekiwayi kyange ekya 3rd Battalion ne kikuŋŋaanira ku Summit View wano mu Lubiri ne bateekayo 28th Battalion yakulemberwanga Afande Jet. Entebbe ne bateekayo 5th yalimu Aine Julius mu biseera ebyo. Kati nga unit 3 ezo ze ziringa ezikontrolinga wano mu kibuga. Entebbe Katabiwa wonna waliyo ekiwayi ekyokutaano ekya Aine Julius. 3rd Battalion tuli ku Summit View. Kati Olubiri gye bayita oba ye yali malire edda ku Lwamini simanyi ng'Olubiri lulimu 28th Battalion gye bayitanga kikosi kya bulinzi ekyakolanga muno patrols mu Kampala. 28th Battalion kanaffe tukola emirimu egy'enjawulo obukuumi obw'enjawulo nga bakama baffe basulawo ku Uganda Club. So mwe nga muli mu kukuuma tukuuma ekibuga ne bannayuganda nga tugenda tubujjamu. Siyinza kugaa nti ekibuga kyaterererawo naye twagenda tukola operations ez'enjawulo okulaba nga ekibuga kitereera. Mu 86 mu Gwokutaano ne bakola enteekateeka etutwala ate mu mambuka. Nze ekibuga nkisiibula. Naye wano kyenjagadde okumanya nga tugenda osiibula ekibuga nti wano wali okugusa eddala gwayingira 85 sebo wano mu kuwamba wano sebo kankubuulire nti wajja naawe ogikuba. Sebo okuguka mu magye tekikwetaagisa myaka. Ffe mu Luswayiri kye tuyita utalamu, okubeera omutalamu tekikwetaagisa kumala mu field mwaka. Bw'oyiga tactics Mukama n'akuyamba olutalo luno ng'olwagala okulwana mutima mu magye okulwana mutima gwa muntu. Kyekiva nkugambye nti ffe twafuna omukisa ne tulwanako wano n'ebweru w'eggwanga era gwali mutima kuba gye twali tulaga nawo tewaaliyo ki musaala. Kati ffe tuyingira mu gavumenti nga tewali musaala. Tulwana ebbanga eryo lyonna lye nkugambye tulimala mu magye ne tugenda Kampala olwo tugenda givaamu tugireka mu Kampala ono lwaki mbadde nkyamwagala nti okuva e Masaka eno kati ggwe nga mujja e Kampala eno n'alyagadde Munnayuganda oyo atulaba omubuulire ntalo ki oba wasobola okwetaba. Waliwo ensiitaano twafuna ensiitaano ey'amaanyi ennyo okucrossinga bridge y'e Katonga mpozi n'okusala ekitoogo ky'e Buloba okujja okuwamba Kampala wano. Waliwo ensiitaano y'amaanyi nnyo era twatwala akabanga kawerako okucrossinga bridge y'e Katonga kubanga nga bw'omanyi abatamanyi Katonga side ne side mazzi. Ate twali tulwana ne gavumenti eri well equipped erina buli kimu naye ffe twalina kye bayita obumalirivu. Twalina obumalirivu mu lutalo olwo era kyenjagala nkukakase nti ekirwana olutalo si mashini ze mwina. Ekirwana olutalo bumalirivu n'okwewaayo nti luno olutalo tuteeka odduwangula. Era bwe tuba tubuulirira abasirikale baffe nga nze officer balina okuba n'obumalirivu kubanga olutalo luba lutalo n'aduuyi gw'olumba naye muntu nga ggwe era ekyasa akitya nga bwe wandikitidde naye waliwo okulwana ng'olina ekigenderirwa. Mu butuufu abasajja baali baatukinako nga tulina okulwana tulabe nga Munnayuganda afuna emirembe gino egibukadde mu ggwanga. Kati ffe twalina ekigendererwa, we had an intention, twalina intention lwaki tulwana. Ekikulu ennyo mu magye kwe kufuna lwaki olwana.
okuwangula olutalo ndugenzeemu naye lwaki ndugenzeemu ekigendererwa ki ekikututte mu lutalo gwe ne bwona olusigalamu obeera okubiriza banno tebava ku mulamwa batuukirize ekigendererwa ky'olutalo ekyabateeka mu lutalo eyo determination bwe mugifuna olutalo mukama abakwasizaako ne muluwangula tetwalina byuma byamaanyi nnyo ku gavumenti naye twalina obumu omukwano mu magye oluganda n'obumalirivu so si obumanyirivu wabula obumalirivu twalina obumalirivu kyekiva mbuuza nti walina obumanyirivu obumanyirivu n'obukugu bujja practicals z'okola mu kulwana weeyongera bulijjo okomya okulwana mu lutalo weeyongera okukuguka ate ebyaffe byali practical amagye gaffe gali practical tegali mu theory buli kye twakola twakikolanga practically kyoyize leero kiteerawo mu nkola olwaleero kiyize kigenda mu field obudde tewali essebo Katonga yali atya kubanga ne gye buvuddeko awo nzijukira okujjukira Katonga nalaba President Yoweri Museveni Kololo wano nga muli mu kujaguza ensonga ya Katonga Katonga abeera atya wenkizo mu lutalo anti lwaki abeera wankizo ebbanga kyatwala ebbanga eriwerako emyezi egiwerako okukrossinga Katonga kubanga nabo aba gavumenti baaga nti wano wetuggwerawo ate ffe ekigendererwa kyaffe nga bwe nkunjonyodde nti ekigendererwa eggwanga lyalina okununulibwa twalina oddinunula oba tuggwerawo awo tuggwerewo awo naye Mukama Katonda n'atuyamba ne overpowaringa amagye ga gavumenti ne tukrossinga awo no waliwo emisinde okuvaawo ku Katonga kasita twakrossinga Katonga sipiidi yeeyongerako ey'olutalo tekyatwala bbanga ddene nnyo okulaba nti tutuuka mu Kampala naye ensiitaano ey'amaanyi ennyo yali Katonga n'okukrossinga wakati Buloba okujja okukrossinga roundabout Busega awo nawo waaliwo ensiitaano yasinga muwulira ayogera nnyo Busega anti ebiwayi ebirala twakutula Buloba ebirala ne bikutula Busega era nawo waaliwo ensiitaano y'amaanyi nnyo naye ebitundu ebyo bwe byamala okugibwako engalo wano mu Kampala amagye gali gayitamu nga gadduka twasobola okugaddusa emisinde ebiseera ebisinga ndabye ku gavumenti zonna ezizze mu bukulembeze bwe ziti abasirikale bwe batuuka okuwamba bwe batyo kati nga Kampala bwe yawambibwa wabeerawo okuluutinga wabeerawo okubba wano wakyali kitya mmwe kummwe amagye gammwe kubanga ne bali be mwali mujjako ate abasinga bagamba babbanga ebintu nti bajjanga n'amabaati g'abantu ku mayumba mmwe nga mumaze wano mumaze ofunza kati muli ku Summit View wali kyengezaako kunnyonnyola ne munnayuganda mpuliriza nkugambye twalina ekiruubirirwa mu lutalo luno era eggye lya Uganda okulizimbamu empisa lyatandikira ku ffe NRA lyali ggye eryazimbibwa ku musingi ogwa siyaasa kitegeeza empisa twajja nga tulina kye bayita siyaasa era nga ffe tuliwo okuprotectinga maali y'Abannayuganda n'obulamu bwabwe ffe looting tetwagyenyigiramu era siyinza kugamba nti abasirikale baffe benyigira mu kulootinga wakiri wasulanga ku pponjo nga tosuze ku mufaliso kubanga oli mu lutalo ffe emifaliso gye basooka okugaba gyali inchi 6 tetwagyebakanako kuba twali mu operation
ffe baatuwa buyinki 2-3 bwe twayambuka nabo bwe twasibiranga ku peeke kosobola okusiba n'otambula nako n'ogenda ate jjukira tetwalina ssente nti ojja ggula ebintu ebirira luxurious nedda twalindiriranga ekyo bakama baffe kye basobodde otukwasa routing era abantu twabagaananga okuruutinga naye nga b'omanyi bannakampala abamu baruutinga nga twakawamba naye si basirikale abatonotono abantu ba bulijjo ne nga tubaziyiza okwenyigira mu routing esebo. So Kampala n'abeera bw'atyo bwe mumala okuwamba Kampala kyekiddirira ogambye mwawummulamu abamu badde eno abamu badde eno si kuwummula omanyi okuwummula si kutuuka units ezimu zaagenda ne zeeyongerayo bwe mumala okuwamba ekifo temukirekeraawo nagalaale muyina okusigala nga mukola operations ez'enjawulo okiriyalinga ekifo kibeere nga kiri mulaala ng'era kirina obukuumi obumala. Kampala tetwagisigalamu kuwummula twagisigalamu nga tukola emirimu egy'enjawulo okulaba nga Kampala etereerera ddala edda mu mikono gya gavumenti eriko omulimu gwe twakola obulungi kati bwe tumala ogitereeza twalina okureinforcinga okwegamba okwongera amaanyi units zaffe ziri mu lutalo okulaba nga tuzongera amaanyi era mu 1986 mu mwezi gw'okutaano nga 11 nga ennaku z'omwezi 9 ne bagamba musibe emigugu ejiddawa omusirikale tabuuza gy'alaga mumusibe emigugu standby class 1 emigugu ne tugisiba okutandika ng'ennaku z'omwezi 9 naku 3 teri kusumulula mugugu ebaka bwebasi ku peeke n'olinda anti saawa yonna olinda mmotoka omugugu twagusumulula mwenda nga 11 emmotoka ne ziyingirawo mu gwokutaano nga 11 ne tutikka semi-trailers zaffe maani eza UCTU seera ebyo ze zaali zitutambuza maani nzijjukira maani za UCTU Isuzu ezo ne tulinnya emmotoka zaffe Fiat zaali tezikyakolera Fiat 110 tetwaziina naye mu UCTU mwaliyo zi Isuzu zi maani semi-trailers ezo Benzi ne tulinnya emmotoka zaffe ate twalina bintu ki eby'amaanyi nga bwe nkugamba twalina obuntu bwaffe butono akafaliso yinki 2-3 n'okasibira ku peekeyo engoye ebyokwambala nabyo si bye byali eby'amaanyi mpozi olina obusapiki bwo 2 n'ekikopo n'essowaani oba misitiiniyo ne twolekera olugendo olwo tetumanyi gye tulaga abakama baffe be bamanyi bukeera ku makya ne bagamba kati tutambula twatambula ne buziba ne bukya ngenda okuwulira kakati temumanyi gye mugenda omusirikale oba tomanyi gyolaga kuba bagambye tugende ekiwejjowejjo tulipa kwaki twasula tutambula bugenda okukya nga tuyisize Pakwaki bugenda okugira bwe buti tuli mu Arua ng'ennaku z'omwezi 12 ne tutuuka Koboko 1986 mu gwokutaano ne twagenderawo mu mambuka twatuuka Koboko waaliyo ekiwayi ekyali kikulemberwa Afande Peter Kerimu baali bagiyita 19th Battalion. Olwo lwe tusimbula mu Kampala n'abaali mu lubiri basimbula baddawa 20th Battalion yagenda nedda eggulu ku eBPA wa nayo netandika eyo operation zaayo olwo ffe tutandisa operations za West Nile bo bagenze mu mambuka ffenna tuli mu mambuka naye tuli mu bitundu ebyenjawulo
n'ekiwayi ekyali Entebbe nakyo twasimbula nakyo 5th Battalion olwo ffe tuzze Koboko ye yayitawo paka Yumbe n'ekyusa ekiwayi kyafande Tinyefuna Shefale 11th yali eri Yumbe nga yetwala operations eyo yonna paka Ajumani ng'ate eno 19th nga yeri Koboko olwo tuyita mu Arua waliwo ekiwayi ekye13 kyalimu ono Ivan Koleta mu biseera ebyo yali commanding officer waakyo mu biseera ebyo nga ye commanding officer wa 13th eri mu Arua ffe ne tuyitawo paka Koboko 13th ne tugyereka mu Arua bwe tubeera Koboko nga tukola operation okuva ku border ya Sudan ne tugenda ne twegatta ku bali mu Arua nga tulina boundaries we twegattira ekiseera kyatuuka ekiwayi kye13 ne bakijjamu ne tuba nga tutwala okuva ku border ya Sudan mpaka ku border ya Congo we bayita Vura Custom era naliko detach commander Vura Custom mpozi olwo tutwala yonna Arua airstrip byonna Arua yonna tugitwala ne tutwalira ddala paka ku border ya Sudan twawukana ne 5th eyalimu afande Aine Julius ng'amyukibwa Nyanzi Drago mu biseera ebyo olwo mukama wange Lumumba commanding officer wange yali amyukibwa Itongwa Albert Itongwa eyayitibwa nga Seddi abanne oyo Itongwa naye mu bitonotono yayekeramuko gavumenti mpola mpola kakati nga abasinga ffe tumutegeredde kuyekera mwamutegerera nze nali simanyi na kumanya nti yali mulwanyi musajja mulwanyi nnyo mpozi tuli eyo mu 86 wakati tutambudde bwe tutuuka mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omunaana typhoid yatandika okunnuma nalwala typhoid kubanga twali tufiidinga ku miyembe tetulina mmere ebiseera ebisinga tusiibirira miyembe twatuukira mu sizoni ya miyembe naye yankwata nga mu gw'omukaaga mu gw'omusanvu nanyiikirira ne bagamba nga balowooza saagala kulwana ntidde olutalo ne mbagamba bannange sitidde lutalo bagenda okunzija mu kaponjo kange ke nali nazimba nga naatera kufa sikyasobola wadde okutambula ne banteeka ku mmotoka z'abalwadde banzijanjabyawo biganye ne bandeeta paka Mbuya Embuya ne mbeerayo omwezi gumu ogwokubiri ne mpona naliyo okuva mu gw'omusanvu ogw'omunaana kati ogw'omunaana guggwako bansiibula ne baagala ngendeko wano kwenara epurintale mbeerekawo nfuna obulamu omanyi typhoid wedda yalumanga nga siriimu fena kuzina omuntu agamba nalwadde typhoid weekend ku Monday ng'ali ku mulimu kati ntuuka awo mu kikuubo olwo tulina printing press yaffe yasooka ey'amawulire ttale 6 bagakubirawo mu kikuubo 86 nsangayo mweru ye osi mweru ono ali mu uva bukati sergeant mweru oba ye Samuel mweru musajja mumpi mweru bwati yakulira osi printer awo bangambye ebyokulondalonda ennamba amawulire tebiringa byammwe biri twapanganga nnamba neŋŋamba nze omusajja omulwanyi yamanyira ebyokulwana nzire mu byokupangapanga bino ebintu neŋŋamba amaanyi naagafunira mu lutalo nga ngenda ku Arua paaka mu biseera ebyo nga nfuna tata ng'ambaga nti ngenda mu West Nile ogenda wa nti ngenda Koboko ngabanga nti afande linnya nga ngenda nsayininga mundu yange gye nali nagireka nga nyambala uniform zange ne peke yange nga njolekera mu West Nile mu gw'omwenda ngenda okutuukayo
nga unit ekoboko bagijjayo kampani yange eri mu Arua eri ku Arua ng'era yetwala Vura Custom mu biseera ebyo ndowooza baali bampadde kopolo bufi bubiri ne ngenda Vura Custom nga detach commander ne nkolera Vura Custom bankyali Vura Custom awo nakolawo emyezi ng'ebiri mu Gw'ekumi ne baga nti ate stand by class 1 kikyati ani tugenze kuzimba mobiles tugenze kutandika mobile bagamba stand by class 1 mweteeketeeke beera alati olwesiba omugugu webagamba nti class 1 stand by class 1 omugugu gusibe zingako buli kamwakako weteeketeeke sawa ya kutambula ne tubisiba bwe tubisiba motoka zaffe bazireese tuzirinnye bwe tuzirinnya twolekedde paka ggulu sikulimbe tutuuka mu paaka mu biseera ebyo paaka yalimbye erimu ambushes kubanga era bwe baali bantwala okunzijjanjaba typhoid baatukuba ambushi bannange babiri ne balumizibwa naye nze ate gwe baasitulanga obusituzi nenjiwona era olutalo Katonda akubikkako akasubi si bumanyirivu kyokka naye Katonda akusaasira nti gwe ekiseera kyo tekinnaba kakati Ogw'ekumi tuyingidde Gulu Barracks amagye mangi agaali gakuŋŋaaniddewo units ez'enjawulo kubanga nzijjukira twamalawo akadde awo ka weeks nga 3 teri asula ku mufaliso emifaliso gyonna twagireka Gulu mu store ne bagaa nti mumanyi buli omu ne bamuwa ponjoyi empya tugenda kutandika mobile olwo tutandika olutalo ate olw'okunoonya aduuyi kigere ku kigere tunoonya Lakwena n'operations zino z'obadde ze mwasooseeko ezo zibe nazo bw'owebuuza mwali mu kubaani kati nno amagye ga gavumenti bwe tumala ogaddusa mu kibuga ne gatuuka mu mambuka gakola ebiwayi eby'enjawulo byotambuuzizza Peter Otai yakola ekiwayi ekikye n'akiteeka Solote ekya Uganda People's Army mwalimu ne FOBA Force Obote Back mwalimu Eriko Dua yali ne Meja Kiyengo nabo baali bakola ekiwayi ekyabwe kakati ne Lakwena akoze ayina ekiwayi kye bayitanga Holy Spirit Movement bano b'osoose okwogerako bonna baali mu gye erya gavumenti naye bwe tumala bakuba ne basaasaana baatandika okukola ebiwayi ono Peter Otai n'agenda Soroti n'akola ekikye ekya Uganda People's Army ng'ewaliyo ne FOBA Force Obote Back again era eyo baali ali wamu ne Captain Opeto mu Eastern eno mu Northern Eriko Odua Afande Fred ne units ez'enjawulo ne zimukuba n'agwerawo Kona Clark otalo lwali lw'amaanyi nnyo olw'Kona Clark oba waluwulira Eriko Odua we yaggwerawo we baamukwatira we baamuttira kakati olw'Kona Clark luwedde ffe batujje mu West Nile olwo Holy Spirit Movement efuuse Holy Spirit Movement ono yava wala kweno ono kuba bali balwanyi sijja kulimba bali mu gye lya gavumenti naye ono Holy Spirit Movement nze sijja kulimba olwo Holy Spirit Movement amagye gonna agakuŋŋaana gamala okuliorganizinga agaali aga gavumenti gafunye omukyala eyagalimba nti ye ali spiritual yagamatiza nga ye ali spiritual n'agamba ye ndowooza aliko mwoyo mutukuvu kyekiva beeyita aba Holy Spirit Movement olwo nekkonye
bonna beegattira wamu. Konye yali mu jeri erya Lord's Resistance, I mean Holy Spirit Movement. Tumala kumalawo Lakwena, Konye n'atandika Lord's Resistance Army. N'ameruka. Taking over. Taking over ne General kyusa erinnya. Kati nze nkugamba. Tulwana baddira 41st 59 Seyalusoke ne 3rd eyafande Lumumba ne bazijenga ne bazigatta wamu ne tukola kye bayita Alpha Mobile. Ndowooza otegedde mu alphabetical order ffe twatandika mobile ne letter A. Ne tutambula amambuka ago gonna ku kigere. Tuve eggulu kitugumuulira wa. Mobile ziba za bigere. Ate gonoonya aduuyi n'omunyonyi oli mu mmotoka. Otambula ku kigere mayiro 2, 3, 15 mugende ne mukuba ate ne mukomawo ne mukampinga kwedikoota yammwe. Oluusi ne mumala ennaku nga mumunoonya ne mumala ennaku nga mumunoonya era mulina okukomawo ku camp base yammwe. Okitegeera ebikoleddwa mu operation byonna mubizzeewa wano kwedikoota yammwe. Kaakati 87 bajenze mobiles. Ffe tutandika ne mobile okutambula okunoonya aduuyi mu mambuka. Mukubyera kwena. Olwo mukama wange Lumumba nga ye brigade operation CO yakulira bano abalala units zonna 3 yazikulira. Zina ba commanding officer abenjawulo naye nga yazikulira. Operation commander waazo yawe ekiragiro ekisembayo. Nembeera ne mukama wange tulwana kati batugamba wadde tulwana ne Holy Spirit Movement ate Lira Soroti Road oluguudo baalusiba. Ani alusiba? Abo aba Uganda People's Army aba Peter Otayi. Tulina okugenda oddugulawo ne tubalumba. Era twafiirwamu omwana waffe yali avuga double D awo bali bakamuwa provisional second lieutenant ne bamutta bambi. Eyavuganga nankani yaffe yali esike mizinga. Yavuganga nankani yaffe esike mizinga, loli yaffe esike mizinga ne bamutta nga tugulawo ekkubo Lira Soroti Road. Tugenda baali bakola kampu yaabwe Dakabera Farm ku external service ya Radio Uganda ne tubalumba. Olwo olutalo twakuba UPA Uganda People's Army mu lunaku yo ne tugisaanyawo completely netaddamu kuwulika. Olwo mu 88 twakuba UPA completely ne tugisaanyawo teyaddamu kuwulikika. Ne FOBA twabakuba mu operation ezo za nnaku 2 yonna ne tubasaanyaawo. Kati ne tusigala n'olutalo lwa Lakwena. Si Konye wabula Lakwena. Lakwena onabayisa atya? Lakwena bakuvaawa mpaka waawo. Kuba ffe twatamuwulira ng'ali magamaga wano. Twalirira bwe tumala okujenga mu 87 olwo tutandika operations January. Ye Lakwena twamunoonya ng'atunoonya. Lakwena tumunyoonya akolaki? Atunoonya. Yalina system ng'amatiza abasirikale be nga yalina omuzigo guno gwe bayita shia butter, butta oyo ava mu miti egyo. Twagendanga okulwana nga abamansira butta oyo bonna omubiri gwonna. Ndowooza nga oba bamuyita butto omuzigo ogw'emikisa oba yagufuula nga ogw'emikisa ng'abamatiza nga bwe kwegamba ffe abafuna omukisa ne twogerako ne bamateekwa be twawamba baatugamba nti yabasuubizanga nti bonna be bakubye bwe bamala okukulosinga Kaluma bajja kubasisinkana nga balamu. Abajaasi be tebafa.
era yali yamamatiza nga si bonna be bakubye bajja bwe banaaba bakulosinze Kaluma bajja kubasinkana nga balamu. Eyo yali mentalite ye gye yateeka mu basirikale be. Kaakati mu butuufu otunuulira omuntu ali primitive okutuuka ku sseeryo, omuntu omubuyabuya ng'ate oli mujaasi omutendeke. Nti bakubye ofudde. Ffe tetwegatta. Bwe tubuuka Kaluma eri mujja kuba balamu. Ng'abasiga Shiabatta oyo era obuzibu obwatuuka nga bw'omukuba namumutta ku makya n'amala bukasana essaawa 3 nga mugenda omukwata nga yeefumbye ng'amaliba gabasigala mu ngalo kubanga tulina okusootinga abafudde. Maiti tulina ozijjawo zireme kuwunyirira zigende ziziikibwe kitegeera. Era nkubuulira nga sikirumamu oyo omukyala yattisa abaana b'engulu bayitirivu, yakola mobilization n'ayingiza abaana bangi nnyo abakyoli n'abalang'ejje, era yattisa abaana b'abantu bangi nnyo. Omanyi olutalo olubaamu ebintu bingi, naye omukazi oyo Mukama kamujjulule mu nsi muno yattisa omwana w'omukyoli mu Mambuka n'omulango mungi, ate abalala babawambanga tebeeyagalidde. Omanyi ekyenjawulo ku muzeeyi pulezidenti waffe ffe tewali gwe baafoosinganga kwegatta ku NRA, era eyalinga tasobola lutalo ng'asigala eka adui n'amutta. Naye ffe nga bwe nkugambye nti NRA amagye wagayingiranga na siyaasa kubuulirira. Kyekiba olaba nti twalina obumalirivu okulaba nti tulwana eggwanga lino tulinunule kubanga twayingirira mu kubuulirirwa na disipulini. Lakwena ono mumalawo mutya? Lakwena kubanga teyali mwangu, baŋŋamba Lakwena yalinga nga bajja bangi nti ate ye teyakubanga bantu ba bulijjo ng'alumba basirikale. Kati Lakwena ono baayina emmundu, tebakulimba nti ijje lya Lakwena teryayina mmundu kubanga nzijjukira e Masaka twalina eyali ADC waffe. ADC yali atukulira biseera ebyo nali wa Kano Lumumba nga nze omu ku magye agamukuuma eyali Brigade Operations wa Alpha nga ndi ku magye agamukuuma, naye yali atukulira, yali ku lanka ya Lieutenant, baali bamuyita Abbas. Lieutenant Abbas oyo yafiira Soroti era Lakwena ye yamutta. Amagye ga Lakwena gamukubira Soroti nga tuli mu operations e Soroti eri ku railway station mu Miyembe kubanga Lakwena yajjanga ku makya saa 12 ne tumukwatako ne tumukuba. Otumala omukuba nakola withdraw tusseeko be tusseewo bakikumwataano babibiri nakola withdraw. Muba munywa obuugi saawa 2 ng'atabye ne luddamu ne lukoya. Lakwena yabu okumanya bajjanga mu bungi baabuuka nga ffe abaalizaava bali mu kulwana ne balumba ne defense n'atuyitamu n'atupasuwa n'atuyitamu. Okumanya baali bangi, bajjanga bangi, yalina mobilization y'amaanyi. Lakwena ya mobilizinga abasirikale yalina bangi, naye kirungi nti bonna tebaayinanga mmundu, baayina emmundu ntono. Era kyenzijjukira baabumbanga amayinja mu bbumba oba mu ttaka oba baagateekanga mu butwa nga bakuba ejjinja eryo likuzimbya ne likuyisa bubi. Endowooza lyalingamu engeri y'ebidagaladagala ebikyamu. Kati Lakwena nga bwe nkugambye nti ffe twali ba mobile, ffe bwe twamuwuliranga nga tulina okumulumba Lakwena tumumalirawo Soroti tumukubye adduse akulosinze aze mu Mbaale tumulumbye tumukubye akulosinze tumumalirawo wano Magamaga. Kati bwe tutuuka e Magamaga mukama wange awo biseera ebyo we bajengera mwaka ki ogwo
emagamaga tetuyingira 89 tuyingira 89 emagamaga naggwawo 88 awo naggwawo lakwe naggwawo addukirawa adduka mu ggwanga 89 agudduka mu ggwanga agenda Nairobi agenda mu Kenya era nsuubira yakomawo ndowooza anaatera kufa awo ne wameruka wani konye naye nze konye saamulwanyisa nnyo kubanga konye amerukawo nnyo akola liyoogo okuddamu okumeruka amagye agakuŋŋaanya mu 9 addamu azimba ejje mu 1909 litandike okulumba ate gavumenti buto yali oli yamuyitanga ndowooza ssenga lakwena yali ssenga wa Konye kati nga baluganda kati ono akola liyooga akuŋŋaanya amagye 89 atandika okuddamu okulwana naye jjukira nti agenda okuddamu okulwana Konye okuyitirira okufuuka ow'amaanyi nga nze mukama wange yali mukwano gwa Fande Fred Rwigema n'amusaba ngeri gyeze ndi musajja musiraamu sinywa omwenge nagamba omwana oyo jja mumpa nagenda naye mu ggye ly'e Rwanda ne Afande Fred mu 9 olwo mukama wange bamuwadde division commander owemba owa Eastern 3rd division bagiwadde Lumumba ngenda ne Afande Fred nga bodyguard nga kiki ngenze mu lutalo kulwana yalina ba bodyguard be ngenze Rwanda kulwana nze ngenze mu Rwanda okulwana na Afande Fred bye Rwanda sijja byogerako bye Rwanda sijja kubyogerako nembe sobola tubulira nti twalwana Rwanda kubanga oli yebuuza awo lyali gye kimwali mu Rwanda ki sijja kulimba tekyandibadde kirungi nzirize ebya Uganda bitabiikirize n'ebya Rwanda naye ng'ekituufu nti ejje twasimbula wano ne tugenda okuyamba ku bannaffe okulaba nga tubazzaayo kuba batuyamba mu lutalo lw'okwenunula wano batukimanya abasinga baali ba refugee baava mu refugee camps ne bajja wano okutuyambako naffe twalina okubawerekera ne tubazzaayo eyo story endala nga nzikirizibwa okugyogerako naye sikati kakati bwe twabayambako nze mu 93 nenfunirayo kyenjagala okumanya nti nga tetugenze nnyo mu lutalo Afande Rwigema bangi batankana nnyo envaayi kituufu era abamu bagamba bamukubira gindi naye ate gwe kinkola bulungi nti wagenda naye kakati eyo enfa yo yali etya kankubuulire bwenva eno nafuna omukisa nti eno nali mu 3rd battalion ate bwe natuuka n'eri era ne banteeka mu 3rd battalion yali ekomandingibwa Wilix Kiza kati bana abakulu nga ba Fande Fred n'abasigadde basigala ku high command oli takulimba nti buli mujaasi amanyi enfa ya Fande Fred fe abaali mu operations batukwekera ddala enfa ya Fande Fred kiteeberezebwa okuba nga Fande Fred yafa twakakurosinga ki Rwanda naku nga 2-3 ne bataagala kudemoralizinga baana bataagala kubamalamu maanyi otalo ne tutambula era tugenda okutegeera abalala ku nfa ya Fande Fred nga bayiseewo emwaka gumu 2 very much sure fe sijja kulimba okujjako oli nga teyali naffe mpozi nga yali kumpi kati ogenda n'owulira kati ffe twasigala ogenda n'owulira nti oluvannyuma lwa Fande Fred okufa bayingana ne Bunyenyezi babaleeta eno nedda ssebo twasigala ne Bunyenyezi ne bayingana nga bakomandinga olutalo olwo era twakuba Gabiro tuva e Kakitumba tukuba Gabiro paka Lwagitima nga tuli nabo tumala okuwamba ebitundu ebyo
okuyita mu Nyagatale ogenda paka Gabiro paka Lwagitima nga tuli ne Bunyenyezi ne Bayingana Dr. Bayingana twali nabo kati nkugamba ebigambo bino bwe tutuuka e Lwagitima nkomawo bandeese nga mobile supply officer nenkomawo e Kakitumba nenva ku main front nenkomawo eno bwe nkomawo wano ate ne baga nti kati olutalo luve ku convention tutandike kugolirawo fair kati owa supply officer nembuta ne bangaba mu company kuba byaggolira obitegeera ne bangaba mu company nga twice OC mu biseera ebyo olwo bampadde akayinja kamu ndi twice OC ne tutandika mobile ku mobile olwo ebya convention okulwana front lines biweddewo kati aduyatu era mu biseera ebyo Habyarimana yatuyisa bubi nnyo kyekibanaga nti ebyolwanda bijja kuba byalula mbiyitaayitamu lukwakwayo tugenze Kajera tugenze je to reorganize nze je ne tutandika golirawo fair ebya front biweddewo naye tumaze okujenga ejje Habyarimana yatukuba salvo era nyina mikwano gyange be batukuba nabo ekirungi abamu bakyali balamu sajja tukuba okuva ku saa 11 ez'okumakya paka 11 ez'olweggulo nali order officer kwolwo olunaku nze nakulira okuziika bannaffe abaakubwa tukubamu abaana 37 maiti ne bakasualities abatamanyiddwa muwendo naye nagamba nti tujja kufa kiyeekera tulina okuleka nga bannaffe tubaziise tetujja kuleka mirambo kuliibwa nsolo tuli mu national park mu bufunze ne tubaziika ate tubajjayo ne tusima kabuli z'ekyekera biwanvu kyekivanga nti mba saagala bikugamba tetuleka bannaffe mu ntaana emu tuteekamu bana basatu ne tubaziika era nnumwa nnyo nti abaana abo twetaaga ekijjukizo okuddayo mu Rwanda Kagame singa yandibadde akkiriza baana abo beetaaga okuziikulwa ne baziikibwa bulungi kubanga baali bazira ba ggwanga abaagenda okulwana okununula eggwanga ate oluvannyuma era ne linunulibwa kakati nze mu lutalo olwo mu 92 nakubwa kuba ke tubadde tumaliriza kanfa ya Rejema siyinza kulimba ebyaddala nti Rejema nyinza okuga nti yafa ku lunaku bwe luti baakitukisa naffe nga tewali akimanyi era twakitegeera luvannyuma so bano be bateekako babunyenyezi babayingana ffe twasigala tulwana nabo era ffe tetuyinza kulimba bagenda lunaku bwe luti omutta naye afande Fred yafa mu ale days nga twakayingira Rwanda mwaka ki 9 twayingira Rwanda 9 nga lumu ogw'ekkumi tandika okuba Rwanda kakati mu 93 nkomawo walwala bankubirayo nenzija eno nenfuna treatment nafunamu fragment za 120 zanyingira nenkosebwa nenzija eno ne banzijjanjaba nempona nenzira ku byange okusooka then mu 95 nenziramu neneegatta ku after constitution neneegatta ku UPDF nenziramu neneegatta ku UPDF paka olwaleero weeyubula neneeyubula naye wadde neeyubula nakosebwamu nnyo olwokuba nti nagenda eri okulaba nti ranka nakati gye nkyaliko ekyali ya wansi nawandikira president tuddeyoko katono nga tonatuuka mu kumuwandiikira ranks zino ozifuna otya ojja ozitambulamu otya nze eno wansi nze nava wano ogenda okwegatta ku ggye lya Rwanda nga ndi warrant officer muyita basaameja
ab'ekisaawa nedda ssebo obukambwe bw'omuntu abo ba RCM nakuzibwa paka ku RCM neŋŋenda era mu Rwanda nali fossa meja mu Rwanda ne mukadde katono nnyo ne bampromotinga ne bampa second lieutenant ne nwana ngenda okuva mu Rwanda nga nyina amayinja ameka 2 nali ambalira eri nenkomawo wano kakati wano nziramu negatta UPDF ngemaze okufuuka UPDF CNRA naddamu nenegatta ku UPDF ate emirimu nagitandikira mu ofiisi ya RDC mukyala Kanyike nkoleddeko ku secretariat ng'akulira force ebadde ekuuma muzeeyi ku lwa pate nenjiweerezaamu ebbanga ddene paka bwe negatta ku UPDF reserve. UPDF reserve bagenza ogizimba nga wendi nenjegattako era nzize nkola emirimu egy'enjawulo mu UPDF reserve ng'omuweereza. Ndi political commissar ate mbaddeko nga supply officer mu UPDF reserve. Nakati nkyaliyo lwakuba nti nawandikira president nga nsaba mpummule kuzibwe mpummule ebbanga ly'ensavinze lyeryo naye obuweereza nkyabulimu era nkyayagalira ddala okuweereza eggwanga lyange kinaava gy'ali bw'anaaba akkiriza nja kuwummula bw'anaaba takkiriza nkyali energetic nkyali strong kulaba nga nkuuma bannayuganda. Omuntu ayinza okubuuza nti okusinziira gwe eyayingira ku gye oba eyayagala okuliyingira ng'oli mu kibiina kyakutaano olw'obwagazi bwe walina bwe watuukayo ng'omaze okukula kyewayagala oba kyewasuubira kyewasangayo? Omanyi amagye mulimu nga omulimu omulala naye fe amagye ge twakola si ge g'ennaku zino. Amagye ge twakola gatunyigiriza nnyo ne gatukyayisa omulimu. Ekisookera ddala ffe twalwana awatali musaala era ffe tumala kukola documentation mu 86 twakola documentation 86 ndowooza nga mu gwa 7 oba gwa 6 gwa 7 kwe kutuwandiika mu gye nti ddala kati tubawandiise nga biri byonna tuba nabadde sinnakubulya tulwana naye nga tetuli mu ggye lya ggwanga otuteeka mu bitabo by'eggye ly'eggwanga nti ddala kati bano basirikale tubawandiike fule ng'abasirikale batuwandika biri ebyemabega biveeko eby'ettale baddamu ne bakola kye bayita documentation ne batudocumenting mu 86 mu gw'omusanvu abalala mu gwakutaano abalala gwa 7 kwegamba okusinziira units ez'enjawulo. Ffe mu West Nile abaali ekoboko batudocumenting nga 87 era we tutandikira okufuna akasaala ak'amagye naye nga tufuna sente mmeka? Muli temwali basirikale? Twali bayekera kati olwo tufuuka abasirikale mu 86 tandika mwezi gw'omusanvu olwo batugenda mu gazeeti ng'abasirikale. Babawa sente mmeka? Private yali afuna $28,000 kopolo paka ku appointed platoon commander kwa mu biseera ebyo bakomanda abasooka ba platoon commanders abasooka nga tebannamuwa jjinja yali APC appointed platoon commander ne office olwo naye abeera officer but non-commissioned officer non-confirmed nga tebannaba mu confirminga naye abasinga bano bakikolokolo ba warrant officer oba obasinga kubanga gwoba oyina platoon. Kakati abo bonna okumanya amagye gaali gakyali baafunanga omusaala okuva ku kopolo paka ku appointed platoon commander nga bafuna omusaala ki $40,000
private afuna ebiri kanana bano mitwalo ena bonna rank eziri awo zonna eziri awo genda okutuuka ku jjinja erisooka kubanga kankumenyere okuva ku kopolo ffe tetwalina lance kopolo kyengezako kugamba ebyenjawulo nze lance kopolo njirabye nga amagye gafuuse professional naye dda ffe twatandikanga na kopolo nga bwolaba poliisi kopolo ne tudda ku sergeant ate okuva ku sergeant abo ba staff sergeant tetwabalina nabo naye kati weebali bye nkugamba biri ku record ne bonoobuuza munnange ffe bakuwanga kopolo noyambala sergeant noyambala sameja noyambala awo ne bakuteeka ku APC appointed platoon commander nobeera awo oli commander naawe muyondo gwambalira eno naye teri kuteekako jjinja bwe bakukonfaminga provisional JO2 ye second lieutenant noyambala ejjinja kakati naye kati bwe ngenda nembala ebitiibwa ebiriwo lance kopolo kati kopolo okuva ku kopolo sergeant staff sergeant warrant officer class 2 warrant officer class 1 n'olyoka ate ofuna ejjinja ebitiibwa 6 mulamba naye nga bonna kumpi omusaala gwe gumu ebitiibwa ebitaano bonna bafuna omusaala kitegeera kati ejje livudde wala nga tulizimba tulijje wala era bano abali ku kaweweevu tebamanyi gye tuvudde naye ejje butuufu tulizimbye eggwanga tulibonaabonedde era nandisabye muzeeyi abalwanyi babajjukire kubanga tuvudde wala ate nga twakola awatali kwebalirira awatali kufuna musaala kubanga nze nazaala first born wange 88 January nali mu operation mu Soroti eyo nga Soroti yonna erina district ya Gisoroti kati olaba district ze balina simanyi zikatakwizi serere zaani gwanga ligenze likula okusinzira ku bwe twalisanga n'obungi bw'omuntu enkulaakulana n'obungi bw'abantu bweyongedde obutaaliwo wali 86 kubanga census ezaaliwo eza 86 twali million 18 bwe tutyo bwe tuzze tuzimba ejje okutuuka wano we lifuukidde professional liina n'ennyonyi ennwanyi tanks ennwanyi eruli byonna twali tukuŋŋaanyiriza butono naye kati ejje we balisanze liri professional kati eryogerwako kubanga tusobola n'okugaba ejje ebweru w'eggwanga ng'abakuumi oba ng'abalwanyi abagenda okununula bannaffe awalala kubanga Uganda bawambyeko bannayuganda mu nsi ez'enjawulo ne tugenda ne tubanunulayo kati ng'e South Sudan twagenda ne tununula bannayuganda okubajja mu buwambe South Sudan tugenzeeko mu Northern Sudan abaali bagenze okulamaga kola hijja baganda baffe abasiraamu babawambirako mu Northern Sudan era ne tugenda ebyo byolaba mu firimu byewalaba mu 90 minutes at Entebbe ne Uganda ndowooza singa wabaddewo okuzannya firimu era tubadde tulina tuzizannye ne tugenda mu operations eziri foreign tugenze kununula bannayuganda oba tutya tulina okubajjayo kuba kuwanyisiganya byasi kati nga mu South Sudan Riek Machar yali alwana ne Salva Kiir tewali kuteeseganya nabo twagenda ziseke tujjeyo bannayuganda ne tubeera successful omulimu ne tugukola bannayuganda ne banunulwa ebintu bingi nnyo gavumenti eno byesobodde okukolera bannayuganda kati we tutuuse ejje lyaffe liri well equipped nti tokyasobola kuwamba mwannayuganda w'omuwambidde wonna tubajja mu Iran ne bw'omuwambira mu America nsuubira tolowooza nti tujja kusirika no munnayuganda ejje lya UPDF limalirivu okusituka ogenda okununula munnayuganda wekyetaagisiza wonna oba aliwa oba ali mu nsi ki kasita baga nti muli tiyali ffe tuli tiyali okununula munnayuganda mu mbeera yonna ate nyongera okukutegeeza nti nsuubira mu Africa yonna tetulina jje
lizimbiddwa ku musingi nga gwa UPDF. Otegeeza ki omusingi? Omusingi ogw'empisa. Omanyi ekikola amagye gonna, ekikola amagye bakiyita discipline. Discipline eva ku musingi gwe babazimbiddemu. Amagye gonna ensi yonna worldwide gafaanana. Kyekiva olaba nti mwabatera okulaba firimu ez'ekijaasi, mulaba nti amagye gye gagenze gonna gakola eminyago, gakwata abakazi, gakola ki. Eyo habit teriimu mu UPDF. Ng'etandikira ku ffe omusingi gwaffe gwa NRA nga bw'ogezaako okukwata omukyala nga temukkaanyiza kalabba, bw'ogezaako okukola ensobi okubba emmaali y'abantu kukwata kalabba. Era twakuzibwa oba twatendekebwa ku musingi ogw'empisa. NRA stroke UPDF kyekiva ngamba bannayuganda nti kaakati ekiseera kituuse nammwe mwennyini bannansi okulwana okwenunula okweggyako abaana bammwe abamukolako obutemu. Tokyatya musirikale bw'osanga owa UPDF mu kkubo omanya nti nfunye emirembe. Ne kati olutalo luliwo wakati w'abaana baffe be twezaalidde, ate ng'olwo olutalo temujja lulekera gavumenti. Lwammwe baana abo basula wammwe, mwe mulina okubawaayo. Gavumenti okukola security eri ggulugulu nga nammwe mugiyambyeko. Ne mugamba nti wano we wakyamu, tukwasize wamu okulaba ng'eggwanga lino ligenda mu maaso. Mu kulayira kwa muzeeyi kuno kwatuuseeko, nja kumuyozaayoza nga Ssaabalwanyi waffe eyatukunga nga tuli baana bato. Kyembadde sikugambye nti ndi mulungamya wa byabufuzi mu kiwayi kyange eky'amagye, era nkiikirira eggye lya NRA mu Historical Leaders Forum. Eyo foramu neerondebwa Historical High Command ya NRA, kaakati eyafuuka NRM. Ffe tetulina we batulondera walala, tetukubwako kalulu. Nze nkiikirira ekiwayi kya NRA mu Historical Leaders Forum. Kaakati ndi delegate atakubwako kalulu gavumenti eno paka lwerivaako. Ne bwe nva mu magye nja kusigala ndi delegate paka bulamu bwange bwonna ndi muweereza mu gavumenti eriko, nga nsinzira mu Historical Leaders Forum, nga nsinzira mu UPDF Reserve. Kaakati politically ndi mu kiwayi ky'aba historicals. Ate n'okubagumya nti tukyabaweereza, eggwanga tukyalikuuma. Nina akantu ke sisobola kukuleka nga sikubuuzizza, kuba nkabuuza buli omu gwembeera naye nti kiki ekyo ky'olifa teweerabidde mu ntalo zino zonna ez'olwanyi? Nkugambye ebintu bingi, naye kye ndifa seerabidde, abasajja baatukuba bagiyita saluvu. Olutalo lukyasinze okunkosa ennyo, ate terwali mu Uganda mwana wattu. Abasajja baatukuba okuva saa 12, 11 ez'okumakya nga bwe nagambye paka 11 ez'akawungeezi n'ekitundu. Naye nga withdraw route ogamba nti okole withdraw duke, weetaasa olutalo, mazzi oyingira Kagera, nga n'amazzi bw'onoogayingira ojja kufa. Kye twalina okukola ne twekunga tuga nti tugende tukyajinge aduuyi, oba atumalawo atumalirewo wano. Olwo olutalo lwe batukubira Kagera sigenda kulwerabira mu bulamu bwange. Lwe lutalo lwe bakyasinze okunkuba obudde obuwanvu ne lunteeka ku bunkenke, ng'ate ndi officer, ng'ate kwolwo nali odare, ebintu byonna bitambulira ku nze. Omanyi odare officer kwolwo yabeera omutesitesi w'olunaku. Nze nali mutesitesi w'olunaku mu lutalo olwo, era lwankosa nnyo nnyo, ngenda kufa nga olunaku olwo silwerabidde. Ne bannange abakyali abalamu n'akasiŋŋaanayo 3
naye buli bwe twesiŋŋaana be twali nabo ku lunaku olwo buli lwe twesinkana bwe tuti twejjukanyaamu kuba nze ndi musiraamu nywa kasooda bw'waba waako okulya tukalya bw'waba waako okunywa tukanywa kuba munnange omu ali mu electoral commission yakola naye yali officer naye kati ali avuga motoka mu electoral commission twesabira ne tusabira eggwanga lyaffe Mukama agira akyatukuuma tulabe ku ntuuyo zaffe naffe tweyagalire ku bye twakola wadde tetunaba kubyeyagaliramu bulungi tukyaweereza naye katusabe Mukama Katonda tutunuulira bye tukoze era ajja tuwa obulamu obulungi byatatuwadde anaabiwa abaana tweyanziza omanyi yesebo oba ani gwe tugenda okusaba akukkiriza okwogera ku lutalo lw'e Rwanda simanyi ne bwe tunaamufuna tunaamusaba kuba kyendabye ate awo bwino waali mungi olwo nalulimu nalwo mungi muwulira naye tulifuna obudde inshallah